Nyagadde nnyo Deputy Secretary General waffe akyogeddeko kitobera shayi kubeera kikyoli naddala ng'oli wano mu Buganda. Wano omuntu yenna asobola okubeera Omuganda kyokola tulinayo Abaganda Wawu, tulinayo Abaganda Gere, tulinayo Abaganda Nakabala. Mumanye enjawulo ne Bakaswa. Tulina Abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira ddala Abaganda n'okusinga abaazaalibwa muno. So buli muntu ali mu Buganda oli waddembe okubeera Omuganda nza kugamba nze mubanda wa Kabaka. Kasita ofiitingamu n'oweeyisa ng'abantu abo bwe beeyisa bwekyo bwe kibadde ebbanga lyonna tekitandise ku mulembe gwaffe. Mumanyi omusajja gwe bayitanga Dawudi Okyanga? Dawudi Okyanga yali mukwano gwa Kabaka, yali mukungu mu lukiiko wano. Kummwe bonna tewali yali azaaliddwa. Kati oyagala kungamba tudda mabega oba tudda maaso? Tulina kubanga tudda maaso. So temuwuliza tribal sentiments za Museveni, but very importantly understand the problems of your region and speak about them. Totyanga kwogera ku kutulugunya kuli wammwe, totyanga kwogera ku kibataka kiri wammwe, totyanga kwogera ku busosoze buli wammwe kubanga bye biri mugenda maaso. Speak about them, but understand the plight of your people. Kubaba obatumanyiriza bubi abantu munango ojja kufaanana like any other politician. Ate nga abantu baffe bategeera. They can see through the pretense, they can see through the lies. Make sure you understand the plight of your people. Njagadde nnyo kibabuulira mmwe abakulembeze b'omu Buganda. Many times teba feelinga represented. Understand the plight of your people and fight for them. Tulina muno bannaffe bangi nnyo tajja kwogera ku nsonga ziruma bantu ba Buganda ne bw'ozoogerako atajja kuyita musosoze nti toyagala Buganda kuba ozoogerako n'obusungu. Muli baddembe okunyiiga oba babwekinyiiza. Ate abantu mubabuulire kubanga Baganda bagamba ow'ebbanga bw'otomwemukira obebika. Mulina okulekerawo okwekiriranya. Omuntu yenna bw'akukyawa olw'omugamba amazima oyo aba yakukyawa dda nga mwongere ogamugambe. Ensonga eyo nga givuddeko basibo ne bannyabo, omulamwa gwa leero gwakusinkana nze kigenderwa kyange kuba kyajinga. Tewakyaliwo budde. Twamala ebbanga ddene nga tugamba tugende mu kulonda oba tetugenda mu kulonda. Naye twabayo ne tubategeeza nti tugenda kugenda mu kulonda. Si nti tetumanyi Museveni kyapulaninga kukola, tukimanyi. Naye ffe tupulaninga kukola ki? Ninako tokyogera wano. Tugenda mu kalulu kano ke tuyita protest vote, kalulu kakwekalakaasa. Okwekalakaasa mutya sijja sikasuka mayinja. Welo abalala nga kye kibakolera ate nabo sinze nja okujja obbaka. Naye tugenda mu kalulu kano okwekalakaasa nga tuprotestinga nga twekalakaasa tuwakanya byonna byonna ebiri mugenda mu maaso, obubbi, okunyigirizibwa na buli kimu. Era tugenda kuddamu tuwangule Museveni. Yapulaninga okukola nekye tunarespondinga ebyo byaffe byakuteesa. Naye tuddemu tumuwangule ku presidential level twamuwangula. Naye tulina okukkiriziganya. Tuyinza okuwa ensonga nti tetwali lwede bulungi. Tuyinza okuwa ensonga nti twalimu ensolima nnyingi. Tuyinza okuwa ensonga yonna. But we have had 5 years now. So kana akalulu ke tugendamu Baganda bange. First of all, my message to everybody, manual tulinawo abakulembeze, tulinawo ba coordinators, tulinawo n'abagenda okwesimbawo. Mbasaba mutwale obubaka eri bannayuganda bonna benyigire mu kalulu kano bonna. Batya buli omu asobola okuganya paati ey'enjawulo, waliwo abagenda okwesimbawo. Nze mpozi nga muleeseyo omulala naye bwe waake wali mulala anze mwewulira musaba. Nekyo tekimala.
twagala okubeera ne candidate agenda okuwangula candidate wa Museveni kubulireko kuba ku LC1 paka waggulu ku presidential. Ate si kwesimbawo bwesimbi kubanga eno tegenda kuba by election, wagenda kubeerawo okulonda buli wamu. Manyi nti Museveni akozesa sente zaffe nyingi, manyi nti akozesa amagye gaffe ne tools zonna zonna eza coercion, ne tusobola omusitrekinga bwe tuba tuli deliberate about it. Museveni bw'aba wano ekawempe yaleese abajja ati n'abakiso n'abakiso simanyi n'abaani bonna bonna n'abamalayo, naye ne tumuwangula. Abaffe kifaanana kitya ng'abo tubagabanyizaamu emirundi nga gijjo? Security ya Museveni bwe tuba nga tusitusa omulundi gumu ffenna buli omu n'agetinga involved ne wano mu Buganda wokka temumala tukontrolinga naye tulina Uganda yonna. So let us be deliberate. First and foremost, stretching. Waberewo candidate at every level. Ngari studied, checked, tested, and trusted. Ensonga nkulu nnyo kuba ku mulundi guli 2021 twali tutwalani aliwo nene tufunye yagenda okwesimba ku kadi yaffe ne tukuba engalo ate abantu tetulina candidate twafunye candidate twali tutwalani aliwo si we kiri ku mulundi guno. Ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi, so tugenda kutwala oyo eyesigika, ali capable ate nga ali reliable. Tugenda kutwala oyo alina obusobozi ate nga tusobola omwesiga. Bandi mulina obusobozi, mufuwa oluzungu, musiba amatayi, naye tetubeesiga n'ensi tebeesiga. Njagala nnyo mumanye nti tetuli basiru kimala, musota kutulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri. So let's get involved. Abamu mwesimbewo, nze navayo ne mbakubira omulanga mugweyo mwesimbewo baganda bange. Buli wamu mwesimbewo mukyalenjinge. N'awali omuntu vayo nawolage obusobozi butuba pime buli wamu. So get involved, brothers and sisters. Abamu muveyo mwesimbewo. Abalala abatesimbyewo mutuyamba okuorganizinga, n'abalala mubeere mubawagizi, naye buli omu abeeko kyakola mu kulonda kuno. Namwe baganda baffe abali eyo ba foot soldiers n'abalala ba citizen b'eggwanga, buli omu mu Uganda, buli muvubuka eyeesobola nsaba abeere foot soldier. Buli muntu yonna gy'ali weewandiike, tetujja kulabira ku mirimu gyo. Buli omu agetinge involved basebo ne banyabo mu ngeri eyo tusijja sobola okutendula Mwai Museveni. Ekirala basebo ne banyabo kyenjagala basaba naddala abakulembeze mubeere kwalaali. Be real. Mubeere kwalaali kuba abantu basobola okulaba omuntu abadongowaza, abantu balaba ate tetugoberera abantu. So be real. It's important to tell you that you must be real. Faith. Tetuli just kibiina ky'abyabufuzi. Banange tuli wano ino National Unity Platform kyekino ekitebe kyaffe. Naye ffe tetuli kibiina ky'abyabufuzi. Just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We the people of Uganda are bigger than NUP. We the suffering people of Uganda came together under the theme of people power. Fetuli people power. NUP is just the organized version of us. The political version era NUP ebeera functional mu ngeri ya kulonda, mu biseera bya kulonda. Emirimu gye tusinza okukola myaka 5 egiyise tekibadde organization. Wabula Mwai Museveni amakinga tushuwa ateeka ku pressure olabirira basibe kujjanjaba abalwadde, kujja abantu makomera, kwewa oyo secretary general waffe emirimu gy'abadde asinga okukola ne bannaffe abalala. Naye omulamwa gwaffe munene nnyo. So mwe ba members ba NUP ng'olina ne kadi yo toyina njawulo ku munnayuganda gw'osanga nga tatukangako namani okukitebe. Mulina omugabo gwe gumu, era bwe mbamba tuniyamba tunuulira mu level yeegi.
obuvunanyizibwa bwaffe n'amayinja ge twagala gajjukirwe tugalinde nga tumaze okukola omulimu bannayuganda gwe batusuubiramu. Ekyomukisa omulungi bannayuganda bayimiridde naffe, batambula naffe, batusapootinga, batuwagira, batuwolereza, batubanja batumanyi, batufudde outstanding. Ekyo kya kitiibwa nnyo. Sagala kitulime kitumaking any different from these common Ugandans. It's important. Bwe twajja wano twabagamba ffe tukkiririza mu servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti gwe omukulembeze, gwe mukozi w'abo abantu. Bali be babosi. Ate nga kituufu kuba abo abantu beesaddaase. Tutambulira mmotoka za bbeeyi, abaana baffe tebabagoba school fees kubanga omusaala gwa MP ogwa meya n'omulala gwa bbeeyi. That is supposed to be the deal. Ye social contract gy'olina n'abantu. Bo bakuwadde byonna byonna by'oyagala n'ebitiibwa ebyo. Ne mu layini y'emmere tosimba.